Ekitongole kya poliisi ekyassibwawo okulwanyisa abazigu b'emmundu ekya Flying Squad bakoze ebikwekweto bitandise mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero n'ekikwata abazigu b'emmundu 4 n'emmundu 1 ey'ekika kya AK-47. Obwedda poliisi etalagga ebifo nga bwe bakwata omubbi omu ku omu ng'ono abatwale bwali bannaabwe abalala. Mbokedde TV egwikiriza omu ku gwe bakutte ategeerekese eka eryakamyufu omutuuze w'e Kawempe Mbogo nga yakwatiddwa ku ssaawa 5 ez'ekiro n'emmundu. Poliisi etutte kamyufu ku muzigo wasula nga mu nnyumba temuli kintu kyonna wabula poliisi ebadde ekyayaza ennyumba. Abasirikale abalala kwegwa ku bintu bye yabba okuli essimu ne DVD player. Obwedda kamyufu yeegana nga watali mubbi nga n'emmundu tagimanyiiko kyokka bamulumiriza bwe bazze n'akkiriza nga bwali omubbi era n'annyonnyola poliisi engeri gy'abbamu. Twambuka ffenna mpaka wali waggulu kakati nadde muddukako abazije bakoze eki kubankwadde bali abandeese ku poliisi. Ani? Ono Malirise Kamali omutegeke. Ani? Maliri abeera wa? Ode DVD laptop. Kadidi akali. Wadde DVD. Ate TV. Simu kyaki. Ate simu. Simu kali kagundi kajina kali akanaka. Eno ye yange. Edi kagundi kajina kali akakola ku pool. Kani. Tunakala kavuka akataka kola ku pool. Anti yani amanyi age tosakogera manyi amanyi afando na mmanyi ono. N'abagamba nti abaiti noonya kayumba kakupangisa ne bamulaga akayumba n'akwata omwana ono gwe yalese wakuba akanamugamba nsiimuulira akaawo ngenda kusasula kati yamutanze okusiimuula olwo kye yakoze ng'abazze bano bali mu kusiimuula mu kayumba muli nga yeekubitika nyumba ya mwana mulenzi ono nga bbamu bintu ono DVD eliko screen kati twamugize n'ebintu ebirala esimu omwana bwe n'essimu y'omwana linda katono n'essimu y'omwana gye yabadde nayo yamugamba nti mpaka essimu y'onkubeko yange weddeko omuliro omwana akola essimu n'agimuwa n'adduka nayo. Poliisi ebadde ekyali ku muyigga ate abazigu abatannamanyika ne balumba omusuubuze ne bamukuba amasasi nga kati embeera ye yeeraliikiriza. Ettemu lino libadde mu kibuga eky'olwebitakule mu disitulikiti y'e Sembabule. Haji Hussein Junji omusuubuzi omutumufu mu kabuga k'olwebitakule e Sembabule abazigu batannaba kutegeerekeka gwe balumbe mu kiro ekikeeseza olwaleero ne bamukuba amasasi olw'amaliriza ne badduka. Okusinziira ku batuuze abazigu bano basoose kulumba munywanyi wa Haji Ssentongo Richard makanika wa pikipiki mu kitundu kino ne bamulimbaga bali bagala amafuta liitazi 5 ne kwetiza soda kyokka olwagguddewo olugye ne bamuteeka ku mudumu gw'emmundu ne bamulagira abatwale wa Haji Jonjo. Kigambibwa nti Ssentongo bayise Haji olwabadde okubangulawo olugye n'abatemu tebaalinze ne bamukuba amasasi mu kifuba ne mu kyenyera oluvannyuma ne balinnya pikipiki gye bagiddeko ne beeyongerayo. Bazze ne bakonkona neighbor we bamanyi nti mukwano gwe ne bamukuba ne bamuteeka ku gun point ne bamugamba abayamba konkone Haji. Olwakonkonye Haji n'abuuza nti ani oyo n'addamu nti nze Richard Haji n'aggulawo. Yagguddewo ono ye ne bamukuba ku mutwe n'agwa eri then Haji ne bamukuba amasasi. Aduumira poliisi Sembabule Abdul Kitimbo agamba nti mu kifo kino wasangiddwawo ebisosonkola by'amasasi 4 era ng'abatemu beeyambisizza emmundu ey'ekika kya basitoola. Twagenza okutuuka ku sini ne tusanga nga emmundu gye bakozesa yabadde emmundu entono ya pisto. Ekirungi akyali mulamu tubadde tulowooza nti Katonda bw'anaamuyamba n'abeera mulamu ajja tubuulira byandiba byampalana lwakuba mwabadde ssente nnyingi mu nnyumba mulimu n'ebintu bingi naye tebaatutte ekintu kyonna. Mu kaseera kano Haji Hussein ayongeddwayo mu ddwaliro e Mulago wabula ng'embeera yeeraliikiriza. Motebi Sulaiman ne Hanifa Namuwonge be basakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.